Mukama ebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama waffe atuwe omwoyo we omwoyo mutukuvu atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabanako ekigambo kya Katonda okutujjukiza okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu nga tugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eryo lye tumanya mu mitima gyaffe ne tumanya ekituufu eky'okukola kye tutalina kukola ne tukivaako amakubo ge tutalina kutambuliramu ne tugavaako nga tuwuliriza n'obwegendereza mu mitima gyaffe kiki Mukama kyayagala tukole kubanga mu buli mutima gwa muntu Mukama ataddemu amazima ge tulina okugoberera y'ensonga lwaki tumanya ekituufu tumanyi n'ekikyamu. Mukama atadde amazima mu mutima gwaffe gye tweyongera okwewa amazima ago nga tukola ebyo byagala tukole tuba tusemberera okutambulira mu butuukirivu era ne Mukama abeera ayongera okweyoleka gye tuli ng'atulaga mu bubonero ne mu ngeri ez'enjawulo nti ali mu kwogera naffe ali mu tuwa bubonero tutegeere nti ayagala tukole kino ayagala tutambulire mu kkubo liri ng'era eyo buli omu gy'atandikira okumanya eddoboozi lya Mukama Katonda kubanga omutima gulina amatu era gulina amaaso guwulira era osobola okumanya naye nga otandikireyo okumanya nti kati Mukama ayagala nkole ki mu kiseera kino Mukama mu kaseera kano ayagala njogere ki ayagala ŋŋendewa kikyayagala nveeko ebintu ebityo by'otandikiramu okumanya ki Mukama kyagala okole n'otambuliramu ekyo olugendo lwo olw'okubeera omuntu w'omwoyo gye lujja lutandikira eyo mpola mpola nga mu mutima gwo y'empuliziganya mu mutima gwo empuliziganya omwoyo gwo omutima gwo nga y'empuliziganya yaffe ne Mukama Katonda kubanga nga tetunnaba kusaba nga tetunnaba kusiiba nga tetunnaba kutendereza tulina okumanya Mukama Katonda. Mukama Katonda mwoyo bwe tulaba mu kitabo kya Yokaana bwe tulaba mu kitabo kya John chapter 4 verse 24 ne 23 Bayibuli etulaga nti Katonda mwoyo era n'abamusinza ayagala abamusinza mu mwoyo ne mu mazima katusooke tutegeere Mukama mwoyo naffe okusinza Mukama tusooke tubeere abantu ab'omwoyo tumusinze mu mwoyo ne mu mazima olwo tujja kusiiba tusabe tutendereze tusinze nga ddala kye tukola tukikola mu mwoyo ne mu mazima kubanga tuba nga tetusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima tuba twerimba ffekka bye tuba twogera tuba tubiwulira ffe kennyini nga twewulira nga tusaba abatwetoolodde baba bawulira naye Mukama Katonda aba tatuwulira Mukama aba tatuwulira ekyokulabirako ky'oba olabirako omuntu nga satanist aba basinza sitaani oba abali mu bibiina ebyo nga Illuminati n'ebyo biina amannya ag'enjawulo basobola okukola obulabe mu mwoyo eri omuntu yenna oba katugeze ne baweereza oba ebintu eby'okuloga basobola obiweereza omuntu yenna k'obe ng'osaba k'obe ng'osinza k'obe ng'otendereza ng'era osulana ku lusozi ng'osaba basobola okukuloga era n'okufa n'ofa okuggyako ng'omanyi Katonda kuba oba omanyi Katonda nga tomusinza businza na fiiringi na kuteebereza naye nga Katonda omumanyi tebasobola kukutta olw'ensonga ojja kumanya ddi lw'olina okugenda mu lutalo olw'omu mwoyo kuba bwe bakulumba ojja kutegeera kubanga mu mwoyo ojja kubanga amaaso go gakanudde ng'oli mwegendereza mu mwoyo oli mwetegefu okulaba enkyukakyuka yonna eriwo ng'owuliriza omutima gwo Mukama ky'aggamba ojja kumanya ddi lw'olina okugenda mu lutalo Mukama ojja kuba omusinza ng'omusinza mu mwoyo ne mu mazima ng'okijja ku mutima gwo nga tomusinza ng'okozesa senses zaffe ez'abantu okuwulira oba okulumwa kwegamba ebintu ebito naye nga omusinza okuva mu mutima kuba Mukama ye atunuulira mutima oyo asinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima oyo yamanyi Katonda oyo yamanyi Katonda Bayibuli etulaga mu kitabo kya John chapter 14
verse 17. Bayibuli egamba nti ensi tesobola kumukkiriza kubanga temumanyi era temulaba, naye ggwe omumanyi kubanga ali mu ggwe. Yesu Kristo ali munda mu ggwe, kubanga Yesu Kristo mwoyo, naawe olina kumusinza mu mwoyo ne mu mazima kuba naawe oli mwoyo. Tujjukire ekimu ku Mukama waffe byayagala ennyo ku mutima gwe, kyayagala tubeere. Mukama ekyo kye yatuyigiriza mu Saala. Tujjukire Saala Mukama gye yatuyigiriza, waliwo we tusaba ne tugamba nti by'oyagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekyo kwegamba kye kiri ku mutima gwa Katonda kye yakisingira ddala okwagala. Ayagala ebyo by'ayagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Mu ggulu Mukama bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Naawe ku nsi oli mwoyo, tuli myoyo, tulina omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Olwo by'ayagala bijja kukolebwa ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekiseera kyonna Mukama waba ebiseera ebisinga ng'alina kyatuyigiriza oba kyatusomesa, tulaba ng'ekintu eky'enjawulo ennyo era n'ekipya. Ate Katonda atuwa ebbanga ddene, emyaka n'emyaka, okuyiga ky'aba atusomesa era ne tukiteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mu biseera bino tulina okumanya nti ensinza gye tusinza Katonda, gye twakula tumanyi, empisa gye twakula tusinza Katonda eya kambuyite oba nga bubonero, ofukamira oba n'owanika emikono oba n'ozibirira ng'osaba Katonda oba n'okaaba n'amaziga, ebintu ne weewombeeka. Ebikolwa ebyo si bibi, naye tulina okusooka tuyige era twekenneenye amakulu agali mu kukola ebyo, kubanga ebyo bikiikirira ebyo Katonda bye yatusomesa: okufukamira, okuwuba emikono, okwewombeeka, okuyimba, kakubereka abamaziga. Tusobola okusaba ebyo byonna ne tubikola ng'ebikola n'abatwetoolodde balaba nti okwo kusaba era kutendereza Mukama, nga tusaba n'akamwa kaffe. Naye essaala eyaddala gwale yampuliriza, omukristaayo, omulokole, oba oli wa ddiini ki, naye ng'osaba Yesu Kristo ng'era oyagala okgenda mu ggulu, ng'era oyagala omumanya, essaala eyaddala yeeyo ey'omu mwoyo. Omwoyo gulina olulimi, essaala erina olulimi lwayo. Lwa njawulo. Y'ensonga lwaki osobola okuba nga oyogera n'omuntu nga mutudde munyumya naye nga mu mutima oli mu kusaba, kubanga olulimi lw'oyogera naye si lwe lulimi lw'oyogera ne Katonda. Katonda omusaba mu mwoyo, ate n'omuntu gw'onyumya naye oyogera n'akamwako. Kati kyengezaako okugamba nti essaala erina olulimi lwayo olw'omwoyo, olw'omu mutima, olwo lwe tukosa okuwuliziganya ne Mukama Katonda era naye n'akuddamu. Era kyova olaba olwo olulimi olw'omu mwoyo lweyoleka nnyo ng'okuyaayaana munda muffe, n'owulira okuyaayaana ng'oyagala kusaba mu mwoyo gwo ng'okiwulira, kubanga awo wedduka ne weekweka mu biseera eby'okugezesebwa n'ebizibu nga bizze oba olutalo, oba wakolawo enkolagana ne Mukama mu mwoyo, mu mpuliziganya eyo ey'omu mwoyo ey'omu mutima, nga weddukira mu biseera eby'ebizibu, wojja ne weekukuma. Mukama waffe tulina omusinza mu mwoyo ne mu mazima, kuba Katonda mwoyo. Tulina okusooka okufuuka abantu ab'omwoyo. Era omuntu atasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ekituufu kiri nti tasobola kumanya ssanyu na mukisa guli mu ssaala, era tasobola kumanya nsibuko ya kubeera mu bulamu bulungi na kweyagala nga toli mulwadde. Ebyo ebisangibwa mu ssaala aba tasobola biraba, kubanga ebyo bitegeera oli mu mwoyo, ng'era Katonda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tusobola okuwulira kwegamba nga twagala kusaba, oba oyinza okuwulira ng'oyagala kwogera ne Katonda ku mbeera gy'oba olimu, naye bw'oba toli wa mu mwoyo osobola okuwulira nga kwegamba oyagala kuweereza waggulu eri Mukama ebirowoozo byo. Olw'obunafu bw'ebirowoozo nga tubiweereza Mukama,
oba oyagala obenga oba wakasaba obeeko kyolaba ekibeerawo katugeze osabye Mukama mpa omulimu mpa kino amangu ago oba oyagala olabe nti oba luwakkubira nti bakuwadde omulimu oba luwakuyita nti bakuwadde omulimu nga kwegamba nga oba olowooza nti okwo okusaba kw'oba osabye kukutte ku mutima gwa Katonda ng'oyogedde n'ebigambo naye nga si mu mwoyo ekyo kibeerawo nga tosaba mu mwoyo ne mu mazima kuba Katonda oba tonnamuyiga ekisooka oba tomanyi nti awulidde era ne wakuddamu oba togenda kutegeera kubanga empuliziganya ye ayogera na mutima gwo oyogedde n'akamwako olinda akuddemu musabe n'omutima gwo olinde owulira tekyanaddamu mu mutima gwo eyo entandikwa ggwe ne Katonda mube n'enkolagana nga ebijja okuva mu nkolagana eyo byebyo ebitali bya bulijjo kubanga omutima gwo y'empuliziganya yo gwe ne Katonda. Mu mpisa gye twakula tumanyi okusaba era bwe batuyigiriza era bwe tulaba n'abalala ebiseera ebisinga omulabe sitaani mwatutegera obukodyo ne tutandika okusinza ebibumbe mu butamanya nga okusinza kwe tusinza kwebweru w'omubiri kufukamira si kubi n'owanika emikono kwanika emikono si kubi naye nga ebyo bikola tubiraga eno ku mubiri muntu atuliraanye mulirwana waffe kulaba nti tusaba naye nga mu mutima ebirowoozo oluusi biri walala omutima guli walala ekyo kisoboka n'obeera ng'ofukamidde ng'osaba naye ng'omutima guli walala akamwa kasaba ebirowoozo n'omutima biri walala tebikolaganidde wamu naye w'osaba mu mwoyo ne mu mazima wenna oba weewaddeyo mu mwoyo mu mubiri endowooza yo oba olina Mukama oba weewaddeyo kati bwe tuba tetusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima ffe kennyini tweremesa okutuuka ku mukisa ogw'eddembe erisangibwa mu kusaba butereevu n'oyogera ne Mukama Katonda wo eyatonda eggulu n'ensi eno. Ate bw'oba tosaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima akakisa kokka w'okafunira okusaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima weewo ng'oli mu bulumi ng'obulumi bususse omubiri gwo kye gusobola oggumira ku ssaawa eyo ate lw'osaba mu mwoyo ne mu mazima ng'okijja mu mutima gwo nga obwongo kye bugamba n'omumwa n'omutima gwo nga bikwatagana kati kwolwo lw'osaba mu mwoyo ne mu mazima ng'omaze okutuuka mu bulumi obw'amaanyi ng'omubiri gwo tegukyasobola kati tolinda kutuuka ku ekyo nakati weeweeyo osabe Mukama okuva mu mutima gwo eyo yessaala Mukama gy'agenda okuwulira nga weerabidde ebyokusaba eby'emikolo ebyab'ekyaki n'ofukamira era kwolwo togenda na kusaba mu nnimi ng'obulumi bukususseeko owulira obulumi tosobola omubiri tegukyasobola kugamba na kwewanirira kwolwo lw'ogenda okusaba ogambe Mukama ayi Kitange omutonzi w'eggulu n'ensi nsaba onnyambe ontaase onzigye mu mbeera eno kwolwo oba osaba mu mwoyo ne mu mazima era kwolwo kizibu n'okugamba nti bajja kusanga ng'oyogera mu nnimi kubanga kati okkakkanye omutima gwo guli mu bulumi okwo kwe kusaba mu mwoyo ne mu mazima ng'ebirowoozo kye bigamba omutima gwo kye gugamba nga ekyo kyennyini omwoyo gwe kye gugamba ekyo Mukama ky'ayagala bwe tuba tetukoze ekyo tuba tusinza bibumbe n'onaasinza n'osiiba n'osula ku lusozi naye ng'omutima gwo mazima guli walala teguli ku Katonda oba ng'okikola olw'okuba muli bangi mugenda kiseera kyagenda ku lusozi naye nga mu mutima gwo kimanyi mu mwoyo gwo mazima ebirowoozo bye biri walala ne ku mutima gwo guli walala katugeze ng'oli mu kusaba Katonda abeeko kyakuyamba kyakuwonya naye nga wano oli mu kusaba naye ng'omutima gwo oli mu kuba pulaani bw'ovaawo oddawa onaakivaamu otya okoze pulaani A pulaani B pulaani C eno weegaana ng'okola eno pulaani naye nga ate wano kukamwa oli mu kusaba Katonda nti nnyamba nawe mu mutima gwo oli mu kuba pulaani okola enteekateeka si kibi naye kyengeza kukulaga nti bw'oba ozze ng'oli mu maaso ga Mukama oba olina okwewaayo wenna omusinze mu mwoyo ne mu mazima olwo lwe tusobola okwesumulula emitima gyaffe ne gikaaba okuviira ddala munda nga gigamba ayi Kitange nnyamba. Oluusi tuyinza okulaba entalo
katugeze waliwo ebifo ebimu olaba eyo nga waliyo entalo naye mu biseera ebyolaba abantu mu ntalo nga badduka mu biseera ebyo abantu abasinga bwe bazuula ekyama ekiri mu ssaala kubanga mu biseera ebyo omuntu waabaako eyeekukuma n'asaba ng'ava mu mutima gwe ku ntobo y'omutima gwe n'ayogera ne Mukama Katonda we yamutonda olw'embeera eba eriwo nga yekireese. Kati ekyo kye tulina okubeera, tulina okusabira ddala ekyo kyennyini nga tetulinze na mbeera eyo, nga w'okakkana n'osaba okuva mu mutima gwo n'osaba mu mwoyo. Mukama essaala yo agiraba nga kwegamba essaala eri agenti, awulira okwenenyaako, awulira omutima gwo nga gusaba gumumanyi oba abeeko kyayamba. Bino mbyogera nkulage nti bwe kuba kusaba ekituufu kiri nti tuba tulina okusaba mu mwoyo ne mu mazima nga twewaddeyo, essaawa nga twewaddeyo. Y'ensonga lwaki woba ogenda kusaba osobola okulaba omuntu omu nga waba agenda kusaba n'ajjako n'essimu, kubanga oyinza okuba osaba ate ng'omutima gwo guli ku ssimu, omanyi waliwo oba agenda okkuba oba n'akantu katono ne kakoona n'osookolekera okusaba n'okebera ku ssimu oba kuliko message. Kati okusaba sooka oggyewo embeera yonna enaakutaataganya, omutima gwo gubeere wamu ne Katonda, ojja kusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, era kijja kukubeerera kyangu okutuuka ku kintu nga okusaba n'omanya nti Katonda nzizeemu era nzizeemu kino oba neetaaga ngumiikirize, naye nga kikulu nnyo n'osaba n'otegeera nti Katonda ate akuzzeemu, naye ekyo osobola kiregera ng'oli mu mwoyo, era osobola n'okulaba ebyo ebitasoboka mu maanyi gaffe ag'obuntu nga bibaddewo, ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ebyo jjo bizuula. Era lw'ojja n'okuzuula teri ngeri ndala yonna gy'oyogera ne Katonda okuggyako olulimi olw'omwoyo, nga gw'osaba ng'omwoyo, ng'osaba Katonda omwoyo. Katonda gw'osaba mwoyo, omwoyo akuyambako Mwoyo Mutukuvu naye mwoyo. Naawe ng'oli muntu wa mwoyo, olwo Mukama ky'ayagala kijja kukolebwa ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Tujjukire Mukama ky'ayagala, ayagala ekyo kwegamba Mukama ayagala nga bwe kikolebwa mu ggulu ne ku nsi bwe kiba kikolebwa, nga tumusinza ng'ab'omu ggulu bwe bamusinza, nga ffe tuli kimu naye, Katonda ng'ali mu ffe era nga naffe tutambulira mu ye, ng'ekitangaala kye ky'ekitangaala ekyaka munda mu ffe. Ne bwe tuba nga tetusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ffe kennyini tujja kutta okwo okusinza kwe yatuteekamu mu mutima okwatuzaalibwa, kwegamba already Katonda yatuteekamu amaanyi n'okukkiriza biri munda mu ffe. Ago amaanyi g'olaba n'olaba musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda n'asabira omuntu oba n'akola deliverance oba ki, ago amaanyi Katonda yagakuteekamu, naye olina kusooka kubeera muntu wa mwoyo ogakozesa, kuba oba tetugakozesa then tujjaga mu kifo ky'amaanyi ago tujja kuteekawo ebintu ebyokungulu, ebikola ebyokungulu bye tukola obukozi, abantu abatutoddo ne balaba nti tusaba naffe kennyini ne twewulira, naye ng'okusaba okwo kukalu, tekuli mu kwewaayo na kukkiriza. Oluusi tusaba ne tugamba Mukama Katonda nga tanziramu, naye nga weebuuze Katonda ogamba takuddamu, naye ddala ofuddeyo okunoonya Katonda, omumanya, okumunoonya, ng'oyinza okubeera naawe n'ogamba mutuufu Katonda mumanyi. Nga tetunnaba kusaba tusooke tunoonye Katonda, kubanga okusaba konkona bajja kukuggulirawo, noonya ojja kuzuula, okwo kwe kusaba. Naye nga tonnakonkona olina okusooka n'otuuka ku mulyango gw'ogenda okukonkonako. Kati okutuuka ku mulyango, okutuuka Katonda okukonkona kwe okumunoonya mu mwoyo ne mu mazima, ffe kennyini okubeera abantu ab'omu mwoyo, nga tetutambula lw'ekyo kye tulaba naye olw'ekyo kye tukkiriza. Okutegeera obulungi ekintu kye njogerako ekirala kiyinza okuyamba ali yampuliriza, sooka otwale ekyokulabirako oba katugeze omukyala ng'alina omwana we omuto. Omwana ono omuto omukyala asobola okuba talina kintu kyagenda muwa oba nga kyakulya oba swiiti, naye asobola okujja n'asitula omwana ono n'amuteeka ku kifuba kye, kwegamba n'amulaga okwagala, n'amukwata kubanga ku ttama, n'amulaga okwagala, n'amusitula n'okwagala, n'amubikka.
n'agezaako okugamba okulaba nti amusembeza waali omwana ono asobola okuwulira okwagala maama we nga talina kyamuwadde oba kyakulya oba kinaye olw'omusitula n'amulaga okwagala n'amusembeza kumpi mu kifuba kye n'amulera n'amubikka omwana ono awulira okwagala. Ne Katonda naye bw'atyo. Katonda atunuulira emitima gyaffe nga tusaba. Katonda ye atunuulira emitima gyaffe. Mutima gwo Katonda gw'atunuulira alaba obulumi n'okuyaayana okuli mu mutima okumunoonya omwoyo kwegamba ogwo gwe mwoyo kubanga tusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima nga tumusinza okuva mu mutima gwaffe. Katonda n'ogamba nti kajje omuwa ekintu weekiti ne weekiti naye nga mu mutima gwo alaba temulimu bulumi na kuyaayana kumumanya munnaye oba tomusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kubamu akafaananyi awootudde n'owulira nti ebweru olutalo lutandise bino bikuba bino biwoggana n'owulira ng'otidde nnyo. Essaawa eyo oyinza okufukamira n'osinza Mukama n'omusaba ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Kati okwo okusaba we kutyo Mukama kwayagala buli lw'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Omutima gwo mu nsi ey'omwoyo mu butonde bwagwo guyina akawoowo ke gukola kagenda butereevu mu kisenge Katonda gy'atuula mu throne room awo wennyini w'atuula. Omutima gwo buli we guyaayaana n'alaba obulumi obuli ku mutima gwo akyuka mangu oba okutte ku mutima gwe alaba nti omusinza mu mwoyo ne mu mazima nga tokola bukozi bikolwa bye tuzze tulaba ng'empisa yaffe naye nga omusinza mu mwoyo ne mu mazima kuba ye Mukama atunuulira omutima gwo. Era w'oba osaba ng'omutima gwo guli walala ebirowoozo bye biri walala Mukama oyogera birala Mukama akulaba. Era bw'osaba osobola okugamba Katonda nga tanziramu naye ye Mukama aba akutunuulidde aba alaba nti osaba na senses Katonda omusaba na feeling naye Katonda tulina musaba mu mwoyo ne mu mazima kubanga omwoyo gwaffe gweguuliziganya ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Si bikolwa ng'okukaaba n'osaba ng'okaaba sigamba nti kibi naye okusaba ng'okaaba osobola okikola nga tosinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima wabula nga oli mu kwolesa obusungu eri embeera gy'olimu ng'ekyo bwe bukakafu obulaga ggwe obutaba na kukkiriza munda mu ggwe n'obuteesiga Mukama Katonda n'okubulwa okukkiriza okugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ayagala nnyo okulaba obulumi obuli mu mutima gwo ng'osaba okusinga amaziga. Ye atunuulira omutima kubanga amaziga omuntu asobola okulimbalimba nga kwegamba amaziga nga si kye gali naye obulumi obubeera mu mutima ekyo kyekintu omuntu kyatayinza oba kwegamba kulimbalimba oba ne kiba nga kya fake nga kwegamba nga kyakupangirira. Kingezaako okulaga ali mukwano gwange muganda wange awuliriza nze ndi muganda wo mu Kristo era nkwagaliza nnyo ogende mu ggulu era nga nnyongerezako ebyosoma mu Bayibuli n'ebyowulira mu njiri eyo yonna gy'owulira nange nkwereza enjiri eno oba oli awo oyinza okubaako ate ky'oyigamu ng'ate wonaagatta n'ekiri ky'osoma mu Bayibuli n'ekyo ky'osomayo ku kyaki gy'osaba ne walala byonna wamu oba oli buyinza okukuyambako n'oba ng'osobola okutambulira mu butuukirivu n'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima ate ne tusobola okuba nga tusisinkana mu ggulu ffenna nga tuyambagana tugende mu ggulu. Ekirala jjukira okwagala ekipimo ky'okwagala ky'olina eri munno muntu munno mulirwanaawo oba wa ddiini ki oba mumpi oba muwanvu oba wakala ki oba tomwinaako Luganda ekipimo ky'okwagala ky'olina eri oyo akuyisizza obubi ky'ekipimo ky'amaanyi ga Katonda agagenda okukwesiga nago. Y'ensonga lwaki olina okwagala oyo mulirwanaawo nga nawe bwe weeyagala nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatwagala ffe aboonoonyi n'asasula omuwendo gwaffe n'abo abaamukomerera n'asaba Katonda Kitaffe abasonyiwe kubanga kye baali bakola baali tebakimanyi.
okwagala bw'obanga oyagala kutegeera Mukama Katonda omumanye ofune n'okubikkulirwa naye nga mu mutima gwo katugeze otereseemu obukyayi otereseemu obutayagaliza balala nga bye bakola bigenda bulungi munaye okyalina olugendo sooka wejjemu ekyo sooka ozuule ekyo kyotaaga okugyamu ebyo tulina okusooka ne tuzuula bye twetaaga okweggyamu woba oyiwuliramu engeri y'obujja obutayagaliza ebintu ebityo obutasonyiwa ebyo obyeggyamu n'osonyiwa n'oyatula n'osonyiwa era n'oluga osonyiye n'omukubira ku ssimu n'omugamba munaye naye nsaba onsonyiwe ne mutegeeragana n'omanya nti omuntu ono tutegeeraganye ekyo ne kiggwa olwo ojja kumanya Mukama Katonda kuba okumanya Mukama Katonda nakyo kirabo olwo ojja kuba osobola okusinza Mukama Katonda mu mwoyo ne mu mazima y'ensibuko y'emirembe ensibuko y'okubeera obulungi ekintu ekirala kugaba bw'oba oyagala okubeera mu mbeera katugambe gye tuyinza okuyita ey'obugagga wano ku nsi ky'oyinza okuyita obugagga oba okubeera obulungi ebintu bibiri beera mugabi ng'ogaba okuva mu mutima gwo ekirala kola emirimu gya Katonda togenda kubeera mu ekyo abantu kye bayita obwavu era tojja kubulwa ebintu bibiri kola emirimu gya Katonda ng'okijja ku mutima gwo ekyokubiri beera mugabi okumala ebbanga okitunuulire obwavu tojja kumanya ngeri gye bujja kubula n'ekigambo obwavu oba mbu oli mwavu tojja kumanya gye kyabulira Mukama bakuume